Weekend gasobola okubatenga etambula omukulu ono gwe bayita Daxx Kartel wabadde wamawulire agadde gatambula nga bagamba nti Daxx Kartel yafuna abalongo kati nno Daxx Kartel yavuddeyo mu weekend n'ategeeza essanyu lyabadde alinda bangi babadde beebuuza Daxx Kartel yafunye naye nga teyafunye balongo yafunye just mwana mulenzi ye ne mukyala we gwe bayita Momo 19 babadde balwanye nga banoonya omwana naye agamba ebigambo bibadde bingi naye basobodde okuba ate nga bamaliriza. Daxx Kartel akadde kano ategeezezza nti ebbanga lye babadde mulaba ng'ayina ennywanto y'omwana kati agenda girekanga waka. Daxx Kartel bw'ategeezezza wabula asoose ne yeewuunya bannamawulire abaasooka okuyisa amawulire ago n'agamba naye yali akirindiridde okugafuna naye tebyasoboka kuba ate nga bituuka bwe bityo naye ebyennywanto abyogeddeko nti tagenda kuddamu kukwata nnywanto. Ebiseera ebisinga bannamawulire bwe babaako byebawulidde obaleka bo ne bakolaki ne boogerera abawulidde olumu basobola okweroosa olumu ne bakonfaminga ebitannaba kyekisinga okunnyumira era ekyanyumidde nti eyagenda n'agamba mbu nno bazadde abaki obeera y'omu yaddeyo n'agamba nti nedda kati kuno bazadde omu simanyi oba yali gwe oba yali ani simanyi ennywanto ebadde sigikozesa mu bubi eyo ennywanto yongera kugihandolinga over ekitegedde ye Daxx Kartel oyo abasinga okuba ate nga mumugoberera mu ndongo ye owa wizard order yamaze ebbanga ng'anoonya gwe bayita Sulaiman Sebunya abasinga musinga kumanya ya Daxx Kartel omukulu oyo endongo asobodde okuba ate nga agimalamu ebbanga lisobodde okuba ate nga litambudde ddala agamba nti okumutegeeza nti yazadde omwana omulenzi yali alina mbivulu gye gamusanga. Babazi nagenda mu ddwaliro nagendayo naye nalina shows nga nalina zikwata before kati nenziruka naye nga mmanyi time amanyi era kati bajja ambaawo bakiro biki obudde bwaziba naye nga ku simu kwendi mpuliza oluvasale nate simu yaabwe neevaako twakomawo tukooye kuba bulimu nali mbaho ima ngenda kushoyali ey'omukono kati nali neebase bakomawo lezima neebase manyi njagenda ngende ku ddwaliro bankubira nga nakava mutulo bwe nga ndi butulo naye nali ntandise okuba ngadde simu neevuga nengikwata. Oh my God. Never pa amawulire. Naye yalaba nga situuka ndaba ku ddwaliro wala. Ye Daxx Kartel oyo yayise ku mukutu gwo gwa Facebook n'asobola okuba ate nga ategeeza mikwano gye abadde balinda amawulire nti gavuddeyo nga Momo 19 yamuzalidde omwana omulenzi wabula agambye nga bomanyi nti omukulu ono Muisiraamu era bangi bamanyi nti oba abeera mutamiivu wabula just eri karakita ajambala bwambaze musajja Muisiraamu alina obubaka bwawadde abazadde agambye bw'ati omwezi guno gwa Ramadhan ffenna ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu tukkiriza nti omulezi waffe kale shaitani aziteeka ku njegere era abaatuwulira buli kimu kye tumusaba ezimu ku adhaani zisinga okuba ennungi ate nti mwezi guno gwa Ramadhan Qur'an ekitiibwa mweyakkira kale kyamagezi nnyo bw'omuntu w'okusituka ekiro n'osalayo era akaneweziba 2 ng'ovudde ku swala ze tusala zonna naye n'osalayo era aka 2 nga ggwe ku lwa famire yo n'osalirako ko ne ku bantu bo abaatuva ku maaso n'abakyaliwo omusajja yenna yayigiriza omwana we okusaba omusajja teriyo kintu kisobola kuyigiriza mwana kusaba omukyala si looli y'okuyigiriza omwana okutya Katonda oba okusaba ebyo looli y'abasajja kubanga omwana yamanyi tewali kintu kyonna tewali kisolo tewali kiki kisobola kusikukanga taata yasinga kitegedde ye Daxx Kartel ayongeddeko ku bazadde okubagamba nti abaana mumanyikize ekintu ky'okusoma eddiini kubanga mwabalina okuba ate nga mukibalaga. So omwezi guno abazadde bateekeddwa okuyigiriza abaana baabwe okusaba guno gwennyini omwezi mwe balina okuyigiriza abaana baabwe okusaba kikakata kuffe basajja okuyigiriza abaana okusaba ekyo si abakyala bayonja abaana babalabirira buli kimu naye ffe abaami tuyigiriza abaana okusaba kyo kyaffe tekiriko omukyala ffe tuyigiriza abaana okusaba nti basaba bwe bati ffe abasajja ekyo kyoffe tukiyigiriza abaana era abaami abadde tebamanyi kintu ekyo badde nsaba mukitegeere kuba abaana bamanyi nti taata yasinga amaanyi mu nsi yonna kati bwe balaba taata oyo gwatya baba balina okumutya ate nnyo so
abazadde abaami tosobola gwa nagamba abazadde abaami bayigiriza abaana okukola kitegedde ye Daxx Kartel nga ategeeza ku nsonga zino agamba nti okumanya nti abantu badde bamubanja Momo amuzalira omwana we yaliko e Dubai babuuza Momo azaala ddi teyamanya nti Momo ate ali lubuto kyesobola kwerabira twali Dubai nali performing. I went with Momo. No, she went before. They had a show before. We went with Rema. The Nenzija show ya next Nenzija in Dubai. I was performing. She came on stage. Twali Waram. Abantu nebagamba ku stage. Twagala mwana. To my show, like my performance. Twagala mwana. Little we knew nti omwana already was. I got to know my baby when he's approaching to 2 months. Kati kumbe bali batugambanga nti twagala mwana ngoleta omwana ajula bugizi kubadda. Tugenda nga tubala time ndala omwana ye magician akola kitegedde. Ye Daxx afulumiza una akayimba bakaita subject akayimba kano kalibwe